Kitalo owa Groscan afudde gibadde miranga ng'omulambo gwa Kapeesa gutuuka ku kisaawe Entebbe ate litakagwa naye wuuno essanyu limutta. Bino n'ebisingawo bye nkutudde mu Grosh Updates. Nkubuuzaako mukwano gwange byonna gy'onsinzira kansuubire nti oli bulungi. Gwe wena atanaba kwegatta ku famire mukwano ekyokola kiri ekintu kimu nyiga Kapeesa ka subscribe osobole okuneegattako. Ntandike ne birthdays abazaaliddwa olwaleero mwenna mbayuzaayuza ne mbagamba nti happy birthday mwenna yonna gy'oli. N'omukulu mukyala Karo Nantongo olwaleero naye azaaliddwa akuza birthday. Happy birthday Karo Nantongo. Ate nga olwaleero lwe giwoze emyaka 4 bukyanga eryato bambi libbira abantu abasoba mu 3 ne bafiira mu lyato ebyo bambi. Family zaabwe twongera okubasaasira nate n'abatuvaako bambi emyoyo gyabwe katugisabire Omukama agiramuze kisa. Ate munnange olunaku lw'ejjo obudde nga bukyakyawo omulambo gwa Kapeesa bambi gwatuuse ku kisaawe Entebbe gyabadde miranga nakwaziyana eri bazadde be okusengera ddala maama we bambi ne famire yonna nga bakaaba okureceivinga omulambo. Abangi baali bagamba nti oba Kapeesa teyafa oba biki naye maama ekituufu kiri nti bambi musajja wattu yafa era omwoyo gwe naye tugusabire Mukama amulamuze kisa amusonyiwe byonna musajja wattu ebyamusobako. Ate obufaananyi bwa Rain ne Shakira busiibye obutambuzibwa ku mutimbagano budde konze nange banaye kambubaleetere ate nammwe musobole okubulabako. Ate nga nvuddeyo eyo mwana wattu ye litakagwa avuddeyo n'agamba nti asanyukirako abo bonna ajja basanyuka nnyo buli eyamuvuma okuwalaba ng'afunye obuzibu. Kino kyaddiridde kaneeno okulaba Patricia Sewungu nga wabadde yeeyita Iron Lady owa Nuupu omwogezi wa Nuupu bambi yafuna kansa era ng'ali mu ddwaliro. Bw'ati Rita Kagabo yayogedde soka omwewulirireko awo. Tagize Patricia naye mutagingire mu ddwaliro gy'afiira nabo mutaginge gy'afiira kansa mutagingireyo. Mumuvume nze bagane muvume mukokadde mude muvume mukazi oli simanya oli sickness Patricia Mukama yamanyi kansa amutwala kyoba omanya mwenna nga bwe mwavuba ne munvuma mwenna Katonda bw'abansasulidde tuli wano nooga tuseka tuli wano nooga we are laughing. Banake Patricia Sewungu yanvumira just mwezi nafuna ekirwadde mwezi gumu 2 3 4 tutere tagenda kufa mu nsi no naye abantu abasinga twali badde tucelebrating. So ate ye Groscan bambi gabadde maziga gye bali bambi nga omu ku bafaanizi be ate nga obbiwe gwe basoma naye ku Kako SS mwana muwala nga w'omulabo oyo bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno ono no bambi afiiridde mu ssanya ly'okuzaala. Omukyala ono oba omwana muwala ono bambi abadde azaala n'alemererwa olutalo n'ava mu bulamu bw'ensi ate n'omwana naye bambi n'amufiira mu nda. Byebyo nno byenkwetedde olunaku olwaleero naye nga tusabira bonna bamaama abali olubuto Mukama asobole okubagumya muzaale bulungi. Byebyo nno byenkuleetedde naye kyenyinza okugamba nti ate n'okusubscribinga my dear subscribinga osobole okuneegattako ate gwena yasubscribinga edda mukwano nkwagala nnyo musiibe bulungi kankomewo.